Nkwaniriza omulungi anpuliriza olunaku lwa leero. Erinnya n'eddoboozi nze Wamala Douglas, muzzukulu wa Nsamba. Era ng'olunaku lwa leero tugenda bba tutandika akatabo kaffe Mbayiwa w'abayizi akawandiikibwa Nakinku mu kuwandiika obutabo Walabye Kimagoba. Era ng'essuula esooka eyitibwa Ndibasa Awamba Mbayiwa. Essaawa ez'ekyemisana bwe zaatuuka, Mbayiwa ye yasooka okufuluma mu woofiisi n'alindirira ku munne enkoligo. Bali balagaanye okugenda balye bombi ekyemisana, naye nga talaba bw'ajja. Kwe kusalawo okugenda mu woofiisi munne gye yali akolera. Kyokka yali kyajje asimbuleko ekigere wano na wali, n'amulengera ng'ajja ayanguyirira. Tebaalwa nga bakkirira ku kawoteeri gye baaliranga ekyemisana okumala ekitundu ky'omwezi ekisinga obunene. Bombi baasaba capati na bijanjaalo. Omuweereza w'omu kawoteeri olwatereeza essowaani ya capati n'ebijanjaalo mu maaso ga Mbayiwa ne munne enkoligo, ne batandika okulya. Naye baagenda okulya ku bijanjaalo nga tebyayidde bulungi era nga tebyasiikiddwa nako. Teekako okuba eby'olujjulungu nga gy'obeera nti baalese omugga Kiyira gwonna ne bagubunduggula muli. Baali bakyavumagana ebijanjaalo, ate eno nga bwe babyepokera gye baakuba amaaso nga balaba abawala babiri abaali balabika obulungi ennyo, nabo nga bagezaako okuyingira mu kawoteeri ako. Nga bwe balabiriza, omu ku bawala abo ye yasinga okutwala Mbayiwa omwoyo. Namugereka yali awadde mwana muwala oli langi enzirugavu esikiriza okukamala, era ng'amubumbizza omutima gumu. Ekiteeteeyi kye kyali kya kiragala omutangavu omwali ennyukuta ennene eza O nga za langi njeru. Kino nno yali akisibyeko omusipi nagwo nga gwa langi ya kiteeteeyi era nga gusibira mabega. Era gwali gumukekenuddemu katono, naye kyokka ng'okukenenuka okwo kumulabisanga ennyukuta eya 8, anti waggulu ne wansi ebeerayo ebibuto. Mu budde buno buwoteeri nga buno nga butera nnyo okujjuza abavubuka abakyakaze, nga si kyangu kufuna kifo kya babiri ekikalu. Mega ye yasooka okulengera ekifo ekyababiri ekyereere, kwe kugamba munne nti gira tugende tutuule wali. Eno nga bw'asonga ku mmeeza ewali ekifo ekikalu. Ko oli munne nti mma zaawo saagalawo mukadde awo wootalengera na kubayita mu luguudo. Ko Mega nti Ndibasa naawe n'okwagala okutunuulira abayita. Wano Mbayiwa we yakoonera ku munne n'olukokola nga bw'amukuba akaama nti erinnya lya kiri ekiwala oliwulidde? Nkoligo ng'eno bw'asonga mu bawala olunwe n'awojja nkoliga akabuuzo nti ogamba bali? Ko Mbayiwa mukaama nno nga bw'amukoonyaako engatto nti tobasongamu lunwe, bajja kutulaba. Ate n'amubuuza nti yo wange gwe osiimyeko aliwa? Nkoligo n'amutegeeza nga bw'atalina. Ko Mbayiwa nti nze kiri, nga bw'alaga mu Ndibasa n'omumwa gwe mpolampola, era nga bw'abuuza munne nti ye erinnya lyakyo oliwulidde? Ko Nkoligo nti Mbayiwa n'agamba nti nawulidde munne amuyita Ndibasa, naye ekyerinnya si kikulu, nja kulimanya mangu nnyo. Wano Nkoligo bwe yamugambira nti Mbayiwa, abawala abalungi tebali kussa ggwe. Ko Mbayiwa nti ndaba ekyo kye kirungi n'obulungi, naye ate okukutta nga n'akawala akakussizza kalinga akawojjolo, tolaba nti kiba kya buswavu nnyo? Nze bulijjo njagala okusitukira mu bawala abalungi ab'ekitiibwa, kuba nange olwo bwe nnaaba ntambula nabo awo ku kibuga naddala akawungeezi, balenzi bannange tebaaleme kukebuka namuli munda nga bantendereza olw'okuba n'omuwala ekimyula, ate n'ekinnyamba
ndaba nange endabika yange sirowooza nti yeekutuza endiga ku ttale, n'olwekyo tewali ayinza kuŋŋamba nti omuwala omulungi gwe mba nkwanye tansaanira. Koligo n'addamu nti ebyo byonna mbiwulidde, naye gwe omanyi muntu ki oba bantu ki abali ku mwala oyo? Ko Mbayiwa nti ebyo ggwe bibyo, naye mwana muwala ono tagenda nange ne ŋŋenda. Kyekyo era mmaliridde, oba kuvuganya naani tunaavuganya, waakiri nnemererwe bulemererwa, naye era nga ngezezzaako. Konkoligo ng'eno bw'akoona ku munne ekijiiko ky'ebijanjaalo nti anti kale ggwe mwetwale enkejje ku buta. Ndibasa ne Meega bwe baatuula, Ndibasa bwe yasookera kwe kutereeza bigalubindi bye eby'okumaaso eby'omusana ku mmeeza. Ekyo bwe yakimala yeeyambulula ensawo eyo n'agiwanika ku kyesigamwako eky'entebe kwe baali batudde. Baatuulira ebbanga ddene nga tebalaba agenda kubaweereza, so ate ng'omusajja aweereza bamulaba abayimiridde wali ku bbali ng'ali awo atangaaliridde. Bakandanga kumuweenyaako nga ye talaba. Basonze kabeevume ka wooteeri nga bavuma. Era nga tugenda kukoma wano olunaku lwa leero, era nga nkusaba tovaako wekumire ku Zuula Uganda. Ebipya ebisinga bigenda bba byeyongera maaso, era chapter eno tugenda bba tugitandikiraawo olunaku olw'enkya.